sekkaliri eritagwa ku mwoyo lirwadde kinetunda ekiwanga njagala okuba nga mbajuukirira kubanga saagala kubanga munnange kalikyejo okufaananako oli munnange alieza mu mutanzi omuwulu kalikyejo alieza mu mutanzi ebirungi wadde birekwa nsingisa yaleka omuwemba ate era ebyobwerere bizirwa balungi nsiiti tekwata ku ntunku naye analya empeewo talwawo kubanga bwalwawo ayinza okufumita akabuulwa. Nze Musisibo Sajofre Munabusiro ndi ne muganda wange Franka ku kamera ate nolwaliro tukomyewo okusomesa ebyensonga kubanga munnange twabamanyiiza era nsooka kubazigirira kitabo kino bakiyita Olulasange kinyonnyola ebigambo ebizibu. Kino ekitabo kigule kiba kya mitwalo 10 kikusomeseza omwana wo taata maama senga kojja ab'emikwano bonna basome ekitabo kino Olulasange bakuguke nabo mu lulimi kirimu ebigambo ebizibu ebyedda ebikadde bukuku olulimi oluganda olwekusifu lulimu kino kyekitabo kyokka ekikunnyonnyola ebigambo ennennono zaabyo kyekitabo kyokka ekikuwa amakulu g'ebigambo ago ameekusifu ebigambo ebyebuziba kino kya mitwalo 10 gyokka Olulasange ate wonna wooli tusobola kikutuusaako ne woba oli bitala w'amayanja kampuni weeziri tutera okuweereza ebitabo bino DHL weeri kiweereza mu states zonna USA Massachusetts simanyanga oli luddawa zonna states ze mulimu eyo bali mu bubuga obw'enjawulo Florida Los Angeles Waltham yonna gye muli ekitabo kino osobola kifuna nga okozesa DHL ekikutuuseeko ne FedEx weeri ate kiba kya mitwalo 10. Wabaawo ekitabo effumbekero ly'ebisoko kya mitwalo 3 nakyo kyawandikibwa nze musomesa Munabusiro olulimi oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe omutebi nakyo weekiri kino kya mitwalo 3 ate n'ekitabo Bassekabaka b'ensimu wawa weekiri nakyo kya mitwalo 3 okyegulireko ate ne Olulasange nakugaye byebyo bitabo webiri nnyo mbigule ate tukyawandiika ebitabo ebirala oyita ku 0785599 mpozi bannaffe ba Walusimbi impact fire extinguishers oba fire service webali nnyo bazikiza omuliro basomesa abantu kubikwalagana n'omuliro mukama wange mukulu wa Lusimbi nkutumiddeko awo ku Walusimbi impact fire service emabega wa Akamwesi ku luguudo oludde Gayaza naddala ku kkubo ekkubo erigenda Ettula bali ku 0770749 be bateeka ssente mu programu eno n'ekutuukako wonna wooli beekwata engeri yankolo nakambe ku 0770749 tumiddeko n'omwana omuwala Nakato era naye ali awo ku Walusimbi fire service oba Walusimbi impact fire service mwebale nnyo olwaleero tugenda kusomesa ku kigambo oba ennono ensibuko y'erinnya Bakka. Lwaki ekyalo Bakka bakituuma Bakka? Lwaki ekyalo Bakka bakituuma Bakka? Omanyi ffe tusomesa bingi tujja kubawa n'ennono z'ebyalo. Lwaki ekawempe bayitayo kawempe? Tetunnatuuka waawo. Waliwo abawangayire Bakka naye nga tebamanyi na kumanya lwaki batuumayo Bakka. Basebo ne bannyabo bw'oba ogenda ku luguudo lw'Ehoyima wetera ku 14 noddeeyo bw'otyo kino ekigende Kaliiti kireke ekigende Serinnya kireke genda bw'otyo Bakka eyo ku lusozi Bakka ewali obutaka bw'abeffumbe. Ekyalo kino kya edda baali bakiyita erinnya Kisiri Kikadde naye batuumayo Bakka. Labayo erinnya Kisiri Kikadde bwe lyadiba n'olwaleero balitayo Bakka liri tebakyalimanya abamu. Kisiri Kikadde baalikaddiya. Erinnya lino baalifuna ku mulembe gwa Kabaka Kagulute Bucwereke. Kabaka Kagulute Bucwereke yalamula bubi Obuganda kuba yali mukambwe era yoyo Kabaka atendebwa okuba omukambwe nnyo. Kabaka oyo yali mukambwe kubanga yaleetanga abantu mu kifo waali oba walabikidde okubanga bamusinza nga bakuba ebibatu ku nkato, enkato ne zibafumita, omusaayi ne gutiiriika ng'awa ebiragiro ebikakali ng'agamba nti bannange musime emivule. Teebereza okulagira abantu okusima emivule naye nga tebatemye mulandira. Omuvule nga bw'ogumanyi gusimba omulandira omukkansi.
n'emirandira gy'omuvule giba minene nnyo giba myagaagavu kati nga togutemyeko nolwekyo ebinnya ebyo nga bamala okusima ng'ate bano abasigadde eno ku ngulu baziika abali wansi nga abantu abaleeta emulimu lubiri ewa Kabaka Kagulute Bucwereke bazireeta bazeetisse busimbalaala nga ebikolo byebirabye ku mitwe nga biryoka bibafumita emisayi nga gitiiriika giti emitwe nga giryoka gitiiriika nsanke kale obukambwe bwa Kabaka Kagulute Bucwereke bwe bwamuleetera Abaganda okumukoowa naye ekiseera kyatuuka muganda we Kikulwe ne Mawanda ne mwannyinaawe Nasolondege ne beegatta wamu ne bagamba katulwanyise Kagulute Bucwereke naye mu lutalo bwe baali balwana bano bwe baali bajja okumutabaala Kagulute Bucwereke Kikulwe Mawanda n'Omumbejja Nasolondege baafubutukira ku lusozi lw'Abeffumbe kati abantu be baabalengera ne bagamba nti baabali Bakka awo ewaava erinnya Bakka n'okuva olwo ne lifuuka linnya lya kyalo ne leero bayitayo Bakka awo ekyava era ab'e Bakka tubawadde ennono lwaki baatuumayo Bakka tujja kudda n'ebyalo ebirala nabyo tubibawe lwaki bajjanga batuuma ebyalo ebyo amannya ag'enjawulo biriko ennono zaabyo birina we byava birina ensibuko bino byonna weebaze Walusimbi Impact Fire Service kubanga singa sibba okuteeka ssente mu puroguramu eno ndowooza era bino tewandi bitegedde nze ogwange gwakusoosotola muganda wange Franka ku kamera abaawo okulaba nti ebintu bino abikwata ate n'ekifaananyi ekirungi ennyo kyolaba ekyo omuzigo yakitematema n'akifuula kyonna kyokiraba ne kiba nga ekifaananyi kinyiriro kamala kale abamu ne mugamba nti Sebakina Jjenje nti lino saabi nti omuzigo ligusanga mu ttaka oba Sebakina Luwombo nti lukira ekibyokuwooma n'ayimba n'endeluka ngalabye oweddenzi naye ebigambo ngalabye oweddanzi naye ebigambo byo tebiggwayo obyeresa bweresa wamma nga embwa bwe yeresa enseko n'ayimba n'endeluka ngalabye oweddanzi mubeere bulungi pozi ebitabo bino nga sinava wano kambibategeezeeko olulasangeyo kya mitwalo 10 gula ekyo nze nakiwandiika mu Nabusiro efumbekero ly'ebisoko kya mitwalo 3 gula ekyo musomesa omukenkufu mu Nabusiro Bassekabaka b'ensi muwawa nakyo kigule mitwalo 3 ate ne olulimi Oluganda n'ebigonjirwa ku mulembe Omutebi abange akendo wekawomeseza amazzi wekatikira ndi ku 0784 599 343 namugereka abankumire awangale omwana wa Nabijjano.